services. Bo bassentebe abamu betwogeddeko nabo ekyokulwanyisa aboonoona obutonde bw'ensi bakyogeddeko bwe bati. Entoba zikyandibadde kituufu local government yezirabirira naye onoozirabirira naki olina kubeera ne human resource abakozi abanaazirabirira. And local governments and local government finance commission, isn't it? All those were grouped together with the public management sector. Now, local government is really not about public management. Bano boogedde ne ku ssente eziweebwa gavumenti z'ebitundu saako omusaala gwe bafuna era bagamba nti tebannabeera bamativu nabyo. Singa batuweereza ssente ku district ne tuzitematema ne zigenda ku magombula ne tuzuula priorities z'abantu kyandibadde nti enkulaakulana mu Uganda egenze wala nnyo. N'olwekyo underfunding oba okuweebwa obusente obutono butuleetera obutabaako enkulaakulana y'amaanyi gye tutuusaako ebitundu byaffe. Kalungi Betty, Mike Mutebi, Delta TV, Amasukkulumu. Weewaawo ensonga ezo Kalungi Betty yazituusizaako kulika nnyo. Kalungi Betty awo tugenda okusinziira wennyini tuwummulemuko katono tukomewo n'Amasukkulumu amalala tuva ku Delta TV. Neighbor, you look stressed. There are so many bills to pay and the money is delayed again. Water bills, electricity bills, rent. I don't even know what to do. Why don't you get a Center Mobile loan from Centenary Bank to help you clear those bills? But when will the loan be approved also you? The Center Mobile loan is instant. That's right. You can now get an instant Center Mobile loan from Centenary Bank of up to 2 million shillings. It's so easy. Dial *211# and get cash now on your bank account or download the Center Mobile app on your Play Store. Centenary Bank. Centenary Bank is regulated by the Bank of Uganda. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okw'ebya omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Jo juzi era ija kabadde kaana katowa. Naye kati yekka bwe ntunuulidde buli neetaaga ekintu kyonna. Kwe kube kugula ddagala, kugula bikozesebwa awaka, ne bwe mba ndi mu kiwuubaalo. Obuntu obutonotono bwo bwankolera bundowoozesa nti ndi naye wano. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nnyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Amannya gange bampita Jessica Mera Kitintale. Nali ndi awo olunaku lwokutaano ne bankubira essimu ne baŋŋamba mpangudde ssente. Saasooka kikkiriza nengenda ne mbuzaako mikwano gyange abamu ne baŋŋamba bayaaye omwana wange azze n'omukisa kubayo omwana asooka. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nnyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network.
kuleka nnyo omulabi wa Delta TV mukumulamo tugenda mu maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri muge twakafuna agava mu State House Entebbe omukulembeze gwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Museveni asinkanya abavubuka ababadde mu gwanga erya Misiri abasjanga omupiira ogw'ebigere bonna awamu abawadde ekirabo kyakakadde ka $1 kalamba bagende beekubekubeko enfuufu ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Ebyongo bitadde ate bali poliisi okwetoloola eggwanga erangidde nga bwetandise okuwandiika Bannayuganda abaagala okuyingira poliisi mu kaweefube okwongera ku muwendo gw'abaserikale abagezaako okukuuma obutebenkevu mu ggwanga lyattu Uganda. Bino bikakasiddwa amyuka omwogezi w'ekitongole kino Paul Namaye bw'abadde ng'ali mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire enaggulu. Mu kwongera okumimyula ebyokwenda ddala nga tusembera okulonda kwa bonna okunaba mu mwaka 2021 Poliisi etandise okuwandiika abantu okuyingira ekitongole kino. Wakati mu kwenda obubyo naddala obubawo mu biseera by'okulonda abaserikale abawerera ddala 50,000 be bagenda okuwandiikibwa okuyingira poliisi okugiyamba mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Tuli mu kunoonya abavubuka makati w'emyaka 18 na 25 be tugenda ku traininga tugenda batendeka nga police probational constables ne police learner assistant inspectors of police. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Paul Namaye ategeezezza ng'abantu abagenda okuyingizibwa poliisi bwe bajja okugwa mu biti bibiri wabula nga balina okuba n'obuyigiriza obwetaagibwa n'ebintu ebirala. Bagenda kuyingira police nga probational constables oba nga learner assistant inspectors of police. Tujja kuba nga tunulira ebintu bingi nga mulimu documents nga mulimu obufaananyi n'ebintu ebirala. Poliisi egenze mu maaso n'erabula nga ku mulundi guno bw'ejja okukwata abantu bonna abanaagezaako okukozesa ebiwandiiko ebijingirire mu kwewandiisa. Obanga okimanyi nti obadde ogenda kunoonya documents za muliraana oba mukwano gwo ozikozese kubanga ezizo si nnungi, tukusaba nti obeere eyo tojja. Abaserikale 4,500 be bagenda okuwandiisibwa ku ddaala lya Police Probation Constable ate abaserikale 5 bagenda kubeera Police Learners Assistant Inspector of Police. Mu ngeri yemu Namaye akakasizza nga abakugu baayo okuva mu kitongole kya forensics obudde bwonna bwe bagenda okufulumya ebibaazudde mu butemu omwattiro wa bodaboda obwaliwo emmengo gye buvuddeko. Buno butambi twabutwala ne tubuwa aba forensic experts basobole okututegeeza bulungi details z'obutambi obwo naye tebanafulumya details ze bafunye. Gye buvuddeyo akatambi k'omuvuzi wa bodaboda yattibwa abasajja 2 emmengo kaasasanya emikutu gy'amawulire ekyawaliza poliisi okutandika okukola okunoonyereza kwayo. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Kulikayo Joseph Muyingo. Bannaffe nabo FDC boosi bamativu bagamba nti engeri gavumenti saako ebitongole by'okwerinda gye bikwatamu ensonga z'abooludda oluvuganya gavumenti nga bagezaako okutuusa eddoboozi lyabwe eri Bannayuganda nga bayita ku mikutu egy'enjawulo egy'empuliziganya bagamba nti enkwata gye babakwatamu si nnuŋŋamu. Kino nno kiriridde RDC wa Ajumani ng'ali wamu n'ebitongole by'okwerinda okuga radio aba FDC kye bagamba nti kifiiriza Bannayuganda obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Bino bitegeezeddwa bannamawulire ng'amyuka omwogezi wa FDC omukulu John Kikonyogo ku kitebe kyabwe najja n'ankumbi wasinzidde. Muno si gwe mulundi ogusoose ng'ekibiina kya FDC kiremesebwa okwogera ku mikutu gy'empuliziganya ng'omulundi ogwasembayo poliisi yazingako rediyo ejjinja era bamu ku bannakibiina n'abawagizi ne bakwatibwa. Kino kyazzeemu okulabikawo ku rediyo Ajumani bannakibiina kya FDC bwe baganiddwa okubaako bye boogera era rediyo n'eggalwa. John Kikonyogo asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olutudde ku kitebe kyabwe enajja n'ankumbi n'avumirira engeri ebitongole by'okwerinda gye birinyiriramu eddembe ly'aboludda oluvuganya gavumenti. Rediyo ne basooka ne bamugamba ab'obukakafu ne bamubula abakulembeze olwagenzeeyo abarediyo bakkiriza bo bagende mu maaso ab'ebyokwerinda ne babazingako ne bakwata n'abali bagenda kubiza programu eyo. Kikonyogo agamba nti Bannayuganda bafiirizibwa obutitimbi bw'ensimbi obuwerako olw'engeri poliisi gy'ekwatamu ensonga zaabwe. Bwe tugenda tusasula akakadde kalamba mu mitwalo 6 programu ezo. Tebeeza rediyo eri eyo wala okufuna omuntu agiwa akakadde akamutwalo 6 ku ssaawa emu oba 2
ebeekoze ssente nnungi naye gwe n'ogoba omuntu abulayo saawa yeebadde yeetegese taddewo na muntu mulala n'omulemesa okukola ssente ezo. Mu ngeri emu FDC evumiridde engeri gavumenti y'eggwanga gyekuttemu ensonga z'ebyemizannyo. Bano bagamba nti luvunaanyizibwa bwa gavumenti okusomesa bekikwatako nga tebannabayingiza mu byamizannyo. N'ekirala gavumenti erina okukozesa obuyinza bwayo okusomesa abantu abagenda okulaba nti batwala sports mu maaso. Bino buli muntu avayo nayagala akulembera ekibiina kya FIFA, akulembera ekyaki kya athletics nga n'omupiira tagumanyi bibireese omutawaana. Twetaaga leaders abasobola okukola ki okuba nti basobola okuddukanya emizannyo gino. Kikonyogo ategeezezza nti gavumenti eteekeddwa okuteeka ssente mu byemizannyo okusobola okutumbula omutindo mu ggwanga. Gavumenti ya Uganda erina okuteeka ssente oba FDC ngeze oba NRM mu sports. Christine Nakimuli, Carol Nakibuule, Delta TV, Amasukkulumu. Tukyagenda maaso n'Amasukkulumu. Bannamateeka balabudde abantu bonna balina ekigendererwa ekyokugula asidi ne bamukozesa okwonoona abantu nti amateeka weegali era gaakubakolako ng'obuyinza bwe bulagira. Kino nno kigambibwa nti omuntu yenna bw'asingisibwa omusango ogw'okugezaako okutta omuntu yenna ng'akozesa asidi asibwa mayisa. Bano nno batutegeezezza nti teeka eriruŋŋamya enkozesa ya asidi liri mu palamenti ng'essaawa yonna lyakuteekebwako omukono olwotandikirewo okukola. Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde twakulaga eggulire ly'ababiri Rebecca apookera mu ddwaliro ly'ekiruddu oluvannyuma lwa bba gwalinamu abaana basatu Basoga Charles okumuyiira asidi. Ono yayonooneka ekyenyi, emikono n'amabeere era nga kikyali kizibu okumanya oba babiri anaddamu okulaba. Baamusanga waka nga yeebase ne bamukonkona ssaawa 2 n'azuukuka ne bamuyiira asidi. Eyamiwako ye musajja we Basoga Charles. Omwogezi wa poliisi mu buvanjuba bwa Busoga Mubi James yategeeza nga Basoga Charles bwe bamugombyemu obwala era ne bamuggulako omusango gw'okugezaako okutta. Era nga bwe mumulaba ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo. Kati bbaawo ono ye ali mu kkomera era nga twamuguddeko omusango gwa attempted murder. Olwaleero bannamateeka baluŋŋamizza ku mateeka agafuga ebibonerezo by'omuntu abasse munne ng'akozesezza asidi. Bannamateeka bategeeza nti amateeka weegali ku muntu yenna akozesa asidi okwonoona omulala era nga mu kaseera kano bakozesa amateeka okuva mu Penal Code Act Cap 120. Akati omuntu bw'ayiira munne asidi mu mateeka bamukyajinga attempted murder oba causing grievous bodily harm. Bannamateeka omubadde Shabani Sanywa ne Kalali Stephen batubulidde ebibonerezo ebiyinza okuweebwayo yenna akozesezza asidi okutta omuntu. Kati singa bakutwala mu kooti omusango ne gukusinga ogwa attempted murder kyo kitegeeza nti bagenda kusiba obulamu bw'okola ki okugwawo. You are liable for life imprisonment. Ekibonerezo etteeka kiriteekawo kiri kya kusibwa mayisa oba obulamu bw'obulaki. Bano era bakubirizza abantu okusingira ddala abavubuka okwewala okukozesa asidi n'ekigendererwa eky'okwonoona omuntu kubanga senga bakwatibwa ebiddirira bayinza okubyejjusa. Kiba si kya bwenkanya kubanga otwalira amateeka mu ngalo toyinza kukwata asidi muyiira muntu olw'ensonga nti palamenti yayisa etteeka eriba nti omuntu wenna oyiye ku munno asidi oba kubasanze ng'oli illegal in possession of acid ekibonerezo ky'ofuna kyakusibwa mayisa. Obusungu buyinza okupiikapiika n'ojja n'okozesa asidi n'ojja n'omuyiira munno naye kakati singa bakukwata ogenda omala obulamu bwo bwonna mu kkomera oba bakusiba emyaka 7. Asidi kintu kyabulabe era ndikubiza Bannayuganda at least okozesako ekintu ekirala nnyo naye nga si kintu ekigenda okudifominga omuntu kimufuula omuntu omulala. Palamenti essaawa yonna yakukubaganya ebirowoozo ku bbago eriruŋŋamya enkozesa ya asidi era nga senga ebbago lino liyisibwa abakozesa obubi asidi kaakubajjuutuka. Anet Nakayibaale y'abadde ku Delta TV Amasukkulumu. Wewa ezo n'ensonga nazo
zikutuusiddwako omusasi waffe. Webale nnyo, webale ddala omusasi waffe. Kati nate bw'oba ovuddekaawo abasomesa beenyamidde olw'enteekateeka ya gavumenti ey'okwagala okusomesa ebikwata ku kwegatta mu masomero ag'enjawulo ku kye bagamba nti kijja kulalula abaana abadde bakyali abato babangukire ddala. Bano bagamba nti kino kyandibadde kikolebwa abazadde mu maka gaabwe so si kukyetikka kukireetera abasomesa olwo abazadde balagajjalira obuvunaanyizibwa obwandibadde obwabwe. Gye buvuddeko gavumenti n'ebibiina by'obwannakyewa ebirala balina enteekateeka y'okutandikawo essomo ly'ebikwata ku kwegatta mu masomero. Kisobozesa abayizi okumanya engeri gye bayinza okwewalamu endwadde n'akabi akayinza okuva mu baana okwegatta nga tebanneetuuka. Kino wabula kyawakanyizibwa abantu bangi omuli bannabyabufuzi, bannaddiini n'abakulira amasomero nga bagamba nti kino kiyinza okwonoona abaana. Abaana bano bakula mu ngeri ya njawulo. Oyinza okulowooza nti olina kyewategese okimusomese ng'ali mwesiwano naye ate ne weesanganga oba muto nnyo oba mukulu nnyo. Amyuka akulira essomo lya St. Mathias Kalemba e Kayunga nga Iseru Nkuuma Nambi Rosemary ategeeza nti ebyokusomesa abaana ebyokwegatta bwandibadde buvunaanyizibwa bw'abazadde so si basomesa ng'abalala bwe balowooza. Nti abazadde awaka ng'edda bwe baakikolanga bandibadde bagunjula abaana bano ne babeera nga bababuulira ebyo bikwata ku sex education kubanga w'otunuulira mu African Traditional Society weesanga nti abaana tebayonoonekanga. Okwogera bino abakulira essomo lino babadde mu nsisinkano n'abazadde era nga mu nsisinkano eno abayizi beetabye mu mpaka z'okuyimba n'emizannyo egy'enjawulo nga kino abakulira essomero bagamba nti kyakubayambako mu kutumbula ebitone byabwe. MDD ono twamukoze tusobole okuyamba abaana abalina ebitone babeere nga babyolesa ate ng'era mu maaso singa omwana aba n'ekitone kino yandibadde asobola okubeera nga akijjamu essente. Tukakasa nti abaana bano baba balina okuwummula okuva mu mbeera eri ey'ekibiina ebastraininga ennyo nebastressinga nebabeera nga tebawummuddeeko. Kati tubaleeta mu kuzannya n'okuyimba. Mu ngeri y'emu essomero lino era lirondeddwa okwenyigira mu nteekateeka ez'okwaniriza Ssaabasajja Kabaka mu bitundu by'e Kayunga bw'anaaba alabiseeko eri Obuganda okukuza olunaku lw'ebyobulamu mu Buganda. Okujja kwa Ssaabasajja Kabaka kulungi era nsuubira abaana bano abato kibasanyusa nnyo kubanga bangi ku bo tebafunangako mukisa kumulabira kumpi bamulaba mu bifaananyi. Kibawa essanyu era nsuubira nti St. Kalemba nayo ejja kubeera erimu ku masomero agagenda okwaniriza omutanda. Emabegako Ssaabasajja bwe yakyalira Bugerere essanyu lye twamulaga lyali ssuufu nnyo. Ate ku luno twetegese nnyo bw'anaaba akomyewo mu ssaza lye okulambula n'okulaba projects ze yaleka atandiseeko omulundi guli. Tuteekateeka okugenda okuwummulamuko katono tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu wabula nti tunnagendayo sooka olabe kanyomero kaffe aka buli lunaku akaamanya byolya otegere emigaso giri mu kulya ekinyeebwa. Ebinyeebwa birungi nnyo eri buli muntu olw'ebiriisa ebijjuddemu gamba nga proteins, amasavu ag'omugaso n'ebirala bingi nnyo. Ebinyeebwa bigwa mu kika kya nsigo ezirimwa mu ttaka era bisobola okulibwa mu ngeri nnyingi gamba nga bibisi, ebifumbe, ebisiike oba yonna engeri gy'obyagalamu ng'okubisekula n'okolamu enva. Abakugu baakizuula nti ebinyeebwa birongoosa mu nkola y'omutima ssaako n'okuwa obwongo obulamu. Kino kijjawo olw'amasavu amalungi agabirimu era omunnyu gw'obutonde ogusangibwa muno guyamba omutima gw'omuntu obutakwatirako masavu awo endwadde z'omutima n'ozisimattuka. Manya byolya. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. That's right, you can pay all your bills from the comfort of your home at any time of the day. To pay your water bills conveniently, dial *185#, select 4, pay bill, select 2, water,
Select 1. Pay NWSC. Enter National Water customer number. Select area, enter the amount, and enter PIN to complete the payment. Yes! Pay all your utility bills conveniently today only using Airtel Money. Airtel Money. Simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Jo juzi era ija kabadde kaana katowa. Naye kati yekka bwe ntunuulidde buli neetaaga ekintu kyonna. Kwe kube kugula ddagala, kugula bikozesebwa awaka, ne bwe mba ndi mu kiwuubaalo. Obuntu obutonotono bwo bwankolera bundowoozesa nti ndi naye wano. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nnyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Okumalira ddala emyaka egisoba 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna. Era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisoba 55. Langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Okyali mulabi mulungi wa Amasukkulumu tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokusatu nga minisita evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu mu ggwanga nga yeegatiddwako ebitongole n'amatendekero ag'enjawulo olwo batandiseewo okubangula abaana ab'obuwala okuva mu mawanga ga Africa ku ngeri gye bayinza okufuukamu ekyomugaso n'okusinga bwe babadde beetwala. Ku mirembe gy'abajjajjaffe abaana b'obuwala baatwalibwanga abantu batali ba mugaso mu nkulaakulana y'eggwanga engeri gye baali nti basuubirwa kufumbirwa na kuzaala kwokka. Wabula ebisaawe bigenze biyita embeera y'abaana b'obuwala ez'ekyuka wakati mu kuyigizibwa emirimu egy'enjawulo okubaako bye basobola okukola ebireetawo enkulaakulana mu ggwanga. Mu kwongera okutwala kaweefoono mu maaso, minisita w'ekikula ky'abantu amatendekero ag'enjawulo ssaako ebibiina by'obwannakyewa olwaleero bategese omusomo okwongera okubangula abaana b'obuwala okwenyigira mu nsonga ezikulaakulanya eggwanga nabo basobole ozeetabamu. Era ekireesezza kampu eno, Camp of Excellence in Human Development, ye kubagamba nti basobola okukola kyonna mu high school, basobola okukola amasomo gonna era ne bafuuka abantu ab'omugaso. Kigendererwa kubayigiriza, kubawa buvumu, kumanya engeri gye basobola okulaakulana babakyali bato naye nga baagala okubeera inspired okubeera abantu abalungi, basisiza abalungi era abajja okugezaako okuyamba ensi zaabwe okulaakulana. Bw'abadde aggulawo omusomo ogugenda okumala ssabbiiti nnamba akiikidde minisita ekikula ky'abantu amyuka Ssenkulu Wandejje University erya Bulugujja ategeeza nga abaana b'obuwala bwe boonoonya ebiseera byabwe eby'omu maaso olw'okukola okusalawo okukyamu. Ebiseera byabwe eby'omu maaso bisinziira ku bintu kati bye bakola. Era oli bw'amala ebiseera bye kati ab'ebiseera bye eby'omu maaso abyonoonye. Abantu abasinga balowooza nti eriyo ebiseera eby'omu maaso ebijja, tebijja bw'oba bino ebisoose kati obyonoonye. Omukenkufu Lugujja agamba nti abaana b'obuwala bangi tebekkirizamu nti basobola okukola eby'omugaso nga zino ze zimu ku nsonga ezawaliza okuteeka omusomo guno okwongera okubabuulirira. Abakulira ebibiina eby'enjawulo mu mbadde UNESCO, ISESCO n'amatendekero ag'enjawulo boogedde ku lukuŋŋaana luno ne butya bwe lugenda okuyamba abaana ab'obuwala. This camp is supposed to enhance the girl child, make the girl child different and better because it goes beyond the business as usual teaching
the usual subjects of history, literature. That's the key. One of the key things that is going to be discussed in this training is how the girls can realize their potential, the potential in them. Ebimu ku bigenda okwogerwako mu lukungaana luno kwe kuyigiza abaana b'obuwala emirimu egijja okubayigiriza okubeera abatuuze ab'omugaso ssaako okulambula ebifo eby'enjawulo n'ebintu ebirala. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Kulika nnyo omusasi waffe. Mawulire ge tulinaoko agennaku ate omuvuzi wa bodaboda yatiddwa ku kyalo Kasesesel mu ggombolola y'ekyawanula mu disitulikiti y'erya Ntonde. Gerald Mugumya ng'abadde aweza eby'obukulu 38 yatiddwa mu Bukambwe era ng'abatemu baamusse baasoose kumuguyaguya bamusanze ku stage ya Market Street ne bamutambuza nga baagala batwaleko eyo nno gye bamumiriza omusu. Ababodaboda bagamba nti bagezezzaako nnyo okukola kyonna kyonna okulaba nga bataasa munaabwe ono wabula ne balemererwa nga we yafiiridde mu ddwaliro eri Embalala. Kigambibwa nti abatemu bano babadde babiri era nga bakuulise ne pikipiki y'omugenzi eri ku namba UEV 688W era nga na buli kati tennakubwako kyamulubaale yadde. Mu ngeri y'emu poliisi erya Ntonde nga ekulembeddwamu omuduumizi waayo Did Asa Byarugaba bakutte abamuvubuka ngono n'amanyiddwa nga James Amtuhaire agambibwa okuba nga y'omu ku basse omugenzi Gerard. Oluvannyuma poliisi erabye abatuuze bataamibugo baagala okweri omuguju awo noli okwetanula okubagumbulula. Poliisi yaffe polling station yaffe yangulizi simbi naye lwokuba nti tebayambuye ne bubanga obadde ofunye ekizibu either tebangwa kureactinga mangu kugjawo that evidence oba the search or whatever it has happened within the area naye tugeze okubanga n'obukuumi obw'ekumala sobole nga abantu bafuna ffennyini we are not safe at all. Waliwo abantu b'enjawulo be twakwata era ne tubateeka mu mbuga z'amateeka naye tukubiriza aba bodaboda nti babeere beegendereza nabo mu mirimu gyabwe gye bakola. Ekisooka okutwala abantu be batamanyi mu budde bw'ekiro nnyo ate ne mu bufu bye batategeera ate n'ekirala twategeerako nti babeera oluusi babeera nga bakola zikafuna nga batambula ne ssente nnyingi mu nsawo. Onye bw'obeera ne ssente nnyingi mu nsawo abantu bakulowoolezaamu era okuzikugyako nti omuntu atambula ne $2 million, $3 million, so olaba chances z'okwagala kuddibwa kweko ssente ozitira okutibwa. So twagala tugumye aba bodaboda nti ffe weetuli era tujja kwongera okubakuuma naye mu kubakuuma kwaffe nabo balina okwekuuma kubanga okwekuuma kwabwe kwe kutandikirako. Bw'anaabeera n'omusaabazi gw'atamanyi ate oba mweraliikiridde yaavuga etusi. Weewaawo mu nsiike y'ebyemizannyo abazadde bavaayo okukulaakulanya ebitone byamba Musaayi Muto nga bayitira mu muzannyo gwa chess. Ku mulundi guno babadde batalaga ebitundu by'eggulu nga bali mu ssomero lya St Joseph College Laibi. Bano nno beegattira mu kibiina kya Uganda Chess Parents and Guardians Chess Association. Katufune bibadde abazannyi n'abazadde balazza obwagazi n'okuvuganya mu ppaka za chess ziteekeddwa mu mambuka ga Uganda nga zoomeddwamu omutwe w'ekibiina kya Uganda Chess Parents and Guardians Association. Zino zibadde empaka ezindidde ku St Joseph College Laibi nga zatabiddwamu abazannyi okuva ku myaka 7-18 nga zivuganyiziddwamu amasomero 10 omuli abazannyi 182. Okusinziira ku director w'essomero lya Laibi Alfred Akwang, empaka zino zitaddewo ekyafaayo. This is the game of the mind. It will help the students to develop their mind as they are still young adults. At least it also boosts their concentrations because sitting, playing chess and concentrating for a period of almost 3 hours in one thing
that one helped to boost their level of concentration. Akula ekibiina kya Uganda kya Parents and Guardians Association so bichwanuka ayongedde okukigumiza ng'okubeerawo kwabwe bwe kuli kuyamba okubunyisa omuzannyo gwa chess mu ggwanga. This is part of that particular program. One, we want to interest them and see that there is a future to this game, and also to interest the children that are here. Now for Laibi, not many children have been playing here at this very same college, but from the feedback we have gotten while we're here, it looks like we shall be getting more of them to come in and play this particular game. So as we have left, we have planted a seed. Mu bazanyi abasinze okukola obulungi mwe muli Daniel Angenrod eyawangudde Mbalenzi abali wansi emyaka 8, Songa Brian Rakara ne Mary Apio be bawangudde Mbalenzi n'abawala abali wansi emyaka 12. Abala bakoze obulungi mulimu Shira Achiro, Sande Oloya, Enoch Odoch, Richard Amona ne Caroline Ranyero. Buli bazanyi abasatu abasinze muli kibinja bakweta mu nzanyi z'akamalirizo zinaindya mu Kampala omwaka guno. Ate obuufu aba Chess Parents and Guardians Association babutadde Masaka. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Kulikayo James Manja, ebyemizannyo ebirala emizannyo gy'amasomero aga senior giringidde olunaku olwokubiri nga gibumbujja ssaabandisi w'ekibiina ekifuga emizannyo gino Chris Mugisha mu Mativu n'omutindo oguzanyirwako empaka zino. Amasomero gavuganya mu mizannyo omuli omupiira ogw'ebigere, okubaka, volleyball n'emizannyo emirala egifaanaganako bwe gityo. Ono nno ategeeza nga bw'ali mu Mativu nti empaka z'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Uganda mwegenda okwetaba tugenda kukola bulungi. Ziyimiridde bweziti. Netball tulina ttiimu ezisukka mu 9, volleyball tulina ttiimu 5-3 ez'abawala, 67 ez'abalenzi, handball tulina teams 29 z'abalenzi, abawala 21, football tulina teams 6 ez'abalenzi, 8 ez'abawala, athletics zo zijjanga district teams, tulina districts wano kati ziweza 5-6, football under 16 guno mupiira gw'abalenzi abato ziri teams 20, rugby tulina teams 7, rugby 7. Kati okutwalira wamu abawala abali wano basukka mu 27, abalenzi basukka mu 23. Total yonna tuli kumpi kukwata 15. Tiimu ziringa 3 Kati guno muzannyo gw'amaanyi nnyo mukulu nnyo. Abanayitamu wano bajja kukirira Uganda mu mpaka z'amasomero ga East Africa ezigenda okubeera Arusha omwaka guno mu August 15 zigengo 25 ne tiimu endala ezinayita Wow, dakika za lubatu ezibula kubera nga tuyingira mu ssaawa 4 eza kawungeza konako lwalero. Fenno tuyinza obutasobola kusukka wano nnyo wabula nyongera okujjukiza nti omukulembeze w'eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akuba bannayuganda ababadde beetabye mu mpaka za Africa mu mupiira gw'ebigere nkata n'abasimba akakadde ka $1 kalamba buli omu agende yeeyozeeyoze. Twebaziza nnyo, twebaziza ddala omukulembeze w'eggwanga omutima ogw'omugabi webali nnyo bali eddala bannaffe abo nkakasa nabo enkata tebayise bubi. Fagaffe tugenda kugawunzikira wano gwe twagonjukira gwegwo. Mbadde Seronje Julius ne munange Luchamus Isaac okubanga tugakutuusako mu bujjuvu. Towerabira tugenda kusinkana olunaku olw'enkya mukadde ke kamu era ku nsonga y'emu. Sula bulungi, Ssaabasajja Kabaka wangala. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery, abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okuba ey'omu